nsonga za Ukraine nga yo Ukraine teri kakati America ne Russia buli omu yayungudde abantu ab'amaanyi era beyesiga era kyongera okulaga nti ddala Trump ali serious ku nsonga zino ne Putin ali serious ku nsonga zino si byakusaaga kuba nze musomesa abantu wano mu diplomacy nti omuntu ayinza okunyooma olw'engeri yokka gy'akusesenkanye omuntu n'omuyita ku mukolo n'ajjira mu t-shirt mukolo gwa kwanjula omusobera mu kanzu na coat najira mu t-shirt abamaze okulaga nti takubalaamu magezi kati byate mu diplomacy bikulu nnyo ekisooka ayinza okuba akunyoomi obanga ne kyemugenda okukola takiraba mu makulu naye kaatuukirize mukolo okirenga bonzoga nti tugenda kubeerawo ensisinkano Uganda n'esindika minisita Kenya n'ereeta RDC kati minisita ono atandika okwebuuza nti naye ddala ono RDC ebirowoozo ddala binaatuuka nga emikutu mwe birina okuyita bituuke n'otegererawo nti wano tewali kyamagezi ono andazi tayagadde kuzira nsisinkano eno naye andaze nti tuleme kumala biseera naye ng'akozeseza diplomatic language abamawulire baleme kukuba mutwe nti ensisinkano teyabaddewo katugambe teyalabise oludda luli telwalabise kalulabike naye obubaka bubenga buli mu giraasi wali kyetugenda kugusa kakati ebyo bikulu nnyo bikulu nnyo era ensisinkano ez'ekika kino bwe zibeerawo abakugu mu cultural studies ne diplomacy batwala ekiseera okutaputa buli yazze bwe yafaananye engeri gye yeetabyemu n'ebyakoleddwa kye tuyita decoding sobola okukola decoding oba semiotic analysis kubanga ne mu semiotic analysis mulimu decoding so kati bwe weetegereza olaba seriousness ku njuyi zombi nti America yasindisa abantu 3 mu nsisinkano eno baakulembeddwa minisita wa America ow'ensonga ez'amawanga amalala Marco Rubio abadde sineta w'amaanyi ava mu ssaza erye Florida era omulundi Trump gwe yasooka okuvuganya mu kamyufu ka Republican Party y'omu ku bantu bwe batunga ennyo mu kamyufu 2015-2016 kati yakulembedde ttiimu era nga tanagenda na Saudi Arabia babadde mu mpozi y'akafuukuluko mu lw'essimu ne munne bafaanaganya emirimu owe Russia Sergei Lavrov oluvannyuma ne basisinkana ekirala Rubio amaze ebbanga ng'ayagala olutalo luno lukomye ng'era ebirowoozo bya lwatu ng'ali mu seneti ng'eno Biden ye president naye ng'ayagala olutalo lukomye era mu buufu waliwo na America lwe yali eyisa $6 billion 6 ezirimu ebyokulwanyisa n'ebikozesebwa mu ntalo ebirala lugenda e Ukraine yadde byayita naye y'omu ku babaka mu seneti abaakiwakanya ngaga nti mu kiseera kino tulina kubanga tukolerera kukomya olutalo luno era nga ayina n'okwemulugunya okufaanagana ne Trump nti ezimu ku nsimbi zino ze tusindika tezituuka zibbibwa ne Ukraine ne zikozesebwa bubi wabula kati kye tutegedde nga Biden amaze okugenda ate ne Zelensky yeeganye nyinzigi kuzo ne Ukraine zibadde tezituuka so America abadde bazibbira wakati yawo kati Rubio abadde kulikodde ku nsonga eyo kati bw'aba kyekiti mwabadde kitegeeza Abarasha basobolera ddala okumuwuliriza n'okumwesiga kuba bamulaba ng'ajja mu nsonga zino nga mwenkanya nti ebyo byemu ku bigambo Russia byebadde eyogera ku Ukraine nga Russia ewakanya America okupokera Ukraine ebyokulwanyisa Russia neevumirira obuwagizi okuva ku lukalu lwa Bulaaya ne America era nga Russia n'okutuusa kati kyekirwaki Putin akiremedde nako nti ayagala wabeereyo okulonda ng'enteziganya tezinako era ye Zelensky amuyita nakyemalira aga gavumenti yejjuddemu obulyavu kati byemu ku bintu Rubio byabadde naye asimbako essira kati kitegeeza nti ajja mu nteeseganya zino nga oludda olwa Russia teruyina nnyo kubuusabuusa nti alina kyekubiira ow'amaanyi ku ludda olwa Ukraine so olaba ennonda y'abantu abali mu nsisinkano zino ku ludda lwa America
omulala goyinza okuyita twayisiwe ye retired Colonel Mike Waltz, National Security Advisor wa America. National Security Advisor mu America nzize nkyogera nti tomutwala nga muwabuzi wa president nga bwe tukamanya e Uganda. Kuba Uganda osobola okubeera omuwabuzi w'omukulembeze n'omalako ekisanja nga tomulabye nga nawe omulaba ku mikolo na ku TV. One, yaba akulira ebyobutebenkevu mu office ya president. So ayina access ku mukulembeze w'eggwanga owa America y'amaanyi. Era n'oli amutegeera okwo n'awulira kyagamba. So bw'oba gw'osindise nabali kyongera okuba w'amaanyi nti abantu bali serious. Jjukira ensonga kati ezoogerwako ez'olutalo lwa Ukraine. Obukugu obusinga okwetaagisa buli mu biti bisatu. Omuntu ng'amanyi enkolagana z'amawanga, omuntu nga mukugu mu by'okwerinda, omuntu nga mukugu mu by'obukessi. Era waliwo eyatubuuzaako edda nga twogera ku nteeseganya ze Isirayiri. Lwaki buli kaseera tuwulira owa Mossad, owa Kinibet, lwaki be babirimu? Kubanga ensonga ez'ekika kino abo bakulu. Kati omukulu gwe twogerako Waltz nga tannayingira Congress ya America yali musirikale. Era n'agenda ku ntalo ez'enjawulo America kye bayita tours. Mu Congress obukiiko bwatuddeko obusatu bwonna bwa nkizo. Kuba Trump gy'amugye abadde akiikirira Congressional District ey'omukaaga eya Florida. Marco Rubio yabadde wa Senate yonna, kitegeeza yakiikirira essaza lyonna mu Senate. Kati ono mu Congress ate yo baawula bakola kye bayita constituencies. Ze bayita Congressional Districts. Kati ono abadde akiikirira Congressional District y'omukaaga e Florida. Obukiiko bwatuddeko obusatu abadde kakiiko ak'obukessi, ak'ebyokwerinda, n'ak'ensonga ez'amawanga amalala. Bw'obukiiko bw'abadde atambuliramu. So olaba obukugu bw'ajja nabwo mu nteeseganya zino. N'olwekyo tebagenda kumusomesa busomesa mu nsonga z'ayingiddemu. Kati kino kikyongera okugumya oludda luli nti tuli ku kituufu nti tuli mu kumala biseera. Ekirala nti naye abadde akkiririza mukomi olutalo luno ng'ali mu Congress. Naye ate waliwo ekirala kye tutajja kubuusa amaaso. Nga tannagenda Saudi Arabia alina kye yakoonyeeko eky'ebyenfuna ku ludda lwa America. Naye nti olutalo luno lugenda kukoma. Naye tujjukire nti America erutaddemu ensimbi mpitirivu mu myaka esatu. Kati tulina n'okumanya egenda kufunamu etya. Kubanga Ukraine tejja tuwa ssente naye erina gaasi, erina amafuta. Kati ebyo nabyo bikulu. Kati ndowooza olaba Trump businessman. Si byakomya bukomya lutalo. Naye America efunamu etya. Kakati ekyo Waltz yakisiinyiza nako nga tannasimbula. Nga tannasimbula genda mu ggwanga erya Saudi Arabia. Kakati oyo bw'omuteeka ku bbali, America bano ababiri baagasseeko ne Witkoff. Witkoff ye mbaka wa America ow'enjawulo mu kyondo kya Buwarabu. Kati awo n'owenza okubeerawo ekibuuzo. Ate ow'ekyondo kya Buwarabu kale lwatudde Saudi Arabia naye ensonga tezibadde ku Saudi Arabia. Ensonga za Russia za Ukraine. Witkoff ate abeera atya nga ye yeegasse ku bali ababiri ngaliwo Major General Kello ate omubaka wa America ow'enjawulo mu ggwanga erya Ukraine. Okay. Kasimbe wakati 88.8 CBS FM.